M nga bwe byabadde olunaku olwajjo. Olisha M yazikiddwa olunaku olw'ejja Kabaale Bugonzi naye nga bukusookerawo ku makya yafa lunaku lwakutaano yafa ng'azaala era n'omwana n'atasimattuka. Omwana yasooka okufa maama we ne bagezaako okumutaasa ssaawa nga 4 n'embeera n'etabuka n'afa. Kati ku Sande bamuziise era omwana bamuziise ssaawa 4 bwe basoose okuziika omwana ate ye maama we namuziika ssaawa 10. Kati embeera nga yabadde yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa bwana mukulu w'Ebukula Parish Father Kayondo John Baptist yakulembeddemu era yalabudde n'awabula ku bayimbi embeera gye beeyisaamu bingi nnyo besodde okuba ate ng'ayogerako era yatandise bw'ati mu kubuulira kwe nga tusibula Olisha M. Musomesa we asobola okugenda n'akweyimirira kubanga bano betutandikirako. Ensonga ey'okubiri si ndala era nagibagambye ye namubiru bammamba abanzaala bammamba. Kati nakozesezza obuyinza obwo olw'okuba maama wange n'ensalawo ne ŋŋamba tugenda kubusa. Bwe nayise omukisa ng'obwana mukulu wo omumanyiko kiki ekinakweyimirirwa. Musomesa takumanyi tolina wa kika kya mmamba. Kale Onisha yensonga kwe nasinzidde naye nga emasaka sinkola yaffe era nkiddamu sinkola yaffe omukisa gw'embwa teguyisa mbwezi mu maki. Kale yayogedde bingi nnyo ku Olisha nga n'abakungubazi ayongera kuba ate nga abagumya mu mbeera eno. Mufamire muvaamu abantu ab'omugaso mu ggwa ensonga zibeerawo ze tusobola okwesibako and we bend the law tetukakkanya kuteeka kiki ebitugamba obula ne tugenda n'ekyo ekiri mu bantu baffe kubanga mu Ekereziya tulina amateeka mu canon law naye etteeka erisemberayo ddala litugamba gali gonna amateeka okuva ku lisoose lino erisembayo litugamba nti no they are all for the salvation of the soul ku lw'obulungi n'obw'okulokola omwoyo gali gonna tugateekisa mu nkola ku lw'obulungi bw'okulokola omuki. Kati byonna tubitunuulira omusaaseredoti n'asalawo era n'agamba olw'ensonga ABCD etteeka katuliteeka ebbali olw'ensonga zino ku lw'obulungi n'obw'okulokola omwoyo gw'ono n'ogyabalala tugende bwe tuti. Awo nno ze ensonga oba oli awo zaatuleetedde okubeera n'ekitambiro ku lwa Olivia. Kale ensonga yayongeddeko na wano tewali n'omu aguma kumanyiira okufa oyo aguma okumanyiira okufa ng'afudde siwo osobola okwegumyagumya naye nga wo nga kuwatako si kyangu kyakumanyiira si kyangu kyakutegeera naye nzize okubazzaamu essuubi n'okubategeeza nti no koobeeraani koobeere munene koobeere mutono koobeere munnaddiini koobeere nga ebyeddiini wabivaako koobeere mu katuliki koobeere kwaya memba koobeera z'obuzi eyawulidde ekitalo n'ojja fenna lyokuba. Kati nze neewuunya abantu abamu abaagala okuggyawo obulamu bw'abantu abalala nga balowooza bo ba kitalo nnyo okusinga ku bantu abalala. Twewuuza abantu abalala abateeka emisanvu mu bulamu bw'abantu abalala nga bo baagala baveewo nga balowooza ensi bajja kugikungula. Ulira na wano kati gwe omukazi gwali wano Katonda omuwaaki okuzaala abaana abo bonna 7 n'ozaala asooka n'owokubiri n'ozaala n'abalongo bonna ne bakula ng'ovaayo muleeba sooka weebuuze batugambe yafiiriddewa Zambia bameka abakwata ebitooke ne babasindika abamu mmwe bazadde bammwe bakwata na bitooke okuteeka mu nsi nga tewali n'omu afaayo naye n'oguma n'ovaayo nga oli mulamu kaakati yuno okuze yabadde mu ddwaliro ate subira nti no sente ze zaabuze mu famire eyo kebere fraternity yaabwe gye babeeramu subira nti no ze baabuze kisa kyani Katonda yasalawo mu buli mbeera yaffe yonna. Olivia ono sente zonna zaabaddewo yabadde ne ku malwaliro agakira wano mu nsi yaffe. Oli asobola okutonera emmotoka noga nti no taakutwale kuzaalira mu ddwaliro erisinga obulungi. Tugambe nti no saabaddeyo kusagala kukola postmortem era sobolaga nti abasawo be balagajjadde simanyi ekyabaddewo naye
ndiwo kubategeeza tewa Katonda buli kimu kikola kitya. Just accept. Salo mwinano tukirize tuwaliwo embeera eno. Toyinza kwetonda nti wali myaka 8 byonna obiyiseemu bulungi. Era tetusobola kugamba nti Olivia ono yalagajjadde obulamu bwe. Wabula obudde bwabadde butokise. Oba Olivia ogenda ogulumize Katonda. Era twebaza nti yafiiridde mu kikolwa eky'obuzadde. Bameka ku ffe abalekawo obulesa abaana aneeyiye. N'otamufaako yafiiridde mu kikolwa kyakuteeka muntu mulala ku nsi. Ekyo ekitiibwa Katonda yekka yakigaba. Si yasoose era siyinza kubalima nti yasembye okufa mu mbeera eyo. Naye mbajjukiza bamaama, bw'obanga ogenda mu mbeera eno sooka oyiteko omutonzi wo. Kale yembeera bwe yatambudde bwetyo. Father John Baptist Kayondo bwana mukulu w'Ebukula yakulembeddewo ekitambiro ky'emmesa. Abakungubazi babadde bangi, abayimbi ab'enjawulo babaddewo bangi nnyo, abayimbi mikwano gye babaddeko omukyala gwe bayita Robin Abisirikirwa, Queen Florence, David Utalo, Chris Evans, Aluna Mubiru, Palaso Fefebusi, Lady Titi, Tata Sam, Stabu Anatolo, Nisenwe n'abalala bangi nnyo, n'omukulu Andrew Benon Kibuuka, abakayimbula babaddewo n'abalala bangi nnyo babaddewo. Kati mu kwogera abantu ab'enjawulo mu kwogera kwabwe nga boogera ku Olisha M, Andrew Benon Kibuuka ate nga naye Wamamba yagambye ati tumetogera bataata nti mwana tuwanga mulamu n'asanyusa ensi Olisha M akomyonga tetasoma kwogera kandi omukisa guno mpite Katikkiro w'ekika Ssebo nja kusobola mubagiro. Kale Katikkiro w'ekika ky'Emmamba alina obubaka bwe yawadde abakungubaze. Akaseera kano ke mulimu kazibu nnyo naye njagala mbategeeze nti bangi kummwe bannammwe abali wano bakayita mudda bakasooka mudda era nange omwaka oguwedde kangwako olunaku lwe nafiirwa omutaka Gabunga jjajja owa 37 senga wange yennyini owaddala senga w'abaana naye yagenda mu ngenda y'emu mu lunaku lumu. Eno ofiirwa jjajja Gabunga eno ne manyirazi bamwambi omulaga abadde mu mbeera y'emu naye naafa ate nga neeteekerateekera ekiko ensonga endala naye nagoma ensonga ezo n'ezintamu. Kale ng'ayongera okuba ate nga abagumya ku bayimbi ababaddewo. Stabu Anatolo twamufunyeeko ng'agamba bw'ati. Amawulire omanyi ennaku zino tutambula nnyo nga bw'omanyi. Nabadde bayitayo ye batya bayitayo gundi eyo Sembabule eyo gye gansanze bayita we nasoose biraba ku TikTok nga mmanyi byakusaaga nagenza okwetegereza nga bituufu naye nga kitalo nnyo bambi emyaka egyo omuntu waba atandise okukola ebintu eby'amagezi gamba nga atandise okulabira ddala nti kati nfuuse muntu mukulu we. Tusaba Mukama agumye maama mulongo bambi, tusaba Mukama abagumye ab'eŋŋanda bonna n'abantu b'oku kitundu n'eggwanga okutwalira wamu kuba egyo emyaka tegisaana kufa. Olisha M yafiiridde ku myaka 34. Ulira yasi tulina kusaba Mukama Katonda kuba teyabuliddwa bujjanjabi. Waliwo ebintu bye tutalinaako magezi naye abakyala kyenyongero bakutira nti tugende mu ddwaliro nga twakafuna embuto abasawo bagende nga batugayidinga. Ekyokufa tewali akirinako magezi, abasawo baliwo okola omulimu gwabwe so Katonda yakolaki yasalawo. Kale yembeera bwe yabadde bwetyo. Kati bawa Olisha M gwe bayita Mutasimu teyasobodde kuba ate ng'ayogera olw'embeera gy'oyinza okuba ate ng'oteeberezaamu. Kati nno waliwo bamuyita Dr. Sam Mukasa yayogedde ku lwa Mutasimu. Yatandise bw'ati, wulira emboozi eno. Amannya nze Dr. Sam Mukasa ngenda kwogera lwa muganda wange Mutasimu bawo mugenzi ali mukadde akazibu ffenna tetulaba era atakyasobola kuva mu kigambo kyonna. Nja kusooka okwebaza Omukama Katonda awadde muganda waffe Namubiru Olivia kyakusoomooza kyamaanyi nnyo. Tuli mu kusoomozebwa okw'ekika ekyawaggulu kitwebuuza ki ekiddako naye Omukama nga ekitambiro ky'emisano kibadde atulungamizza. Tulina ssuubi nti tujja kuguma. Ffe nga famire tuli kitole. Bw'olaba
Mutasimu tobuuza Dr. Mukasa waali, bw'olaba mwami Nyombi tobuuza ate mwami Kambege waali, bw'olaba mwami Lubega toyinza atukubuuza nti ate Mutasimu aliwa. Kyekimu nno ne bakyala baffe tosobola kubuuza nti tobadde tosobola kubuuza nti Olivia oli luddawa, wabula okuba bukubisimu n'ogamba omulongo babiri oliwa, omanya nti erinnya bwe bateriiko eya Olivia kweri. Kale yembeera bwe yabadde omukulu ono akyayogera ku mbeera ya Olisha M okutabuka etya. Naye ng'aba agenda okusimbula emmotoka yagende ne mugamba waliwo n'ebintu maama byeyampadde maama oli byalina okugenda nabyo, kati neezaayo mu nju fune ekisumuluzo zigule bibiri zisobole okubimuwa. Kati mba nyambuka nzirayo maama oli naye n'avaayo mu nnyumba n'agamba dokita obadde ogenze bali sikubuuziza nako, n'anfukamira n'ambuuza ne mugamba oli bulungi ati bulungi naye tulinako we tulaga n'omulenzi driver bamuyita Ali, naye ne mugamba babati Ali jangu ku bootu muteekemu ebintu bino, n'amugamba Ali lindako tubiteekamu kati tubiteekaawo bwe tuva gye tukola ki gye tulaga mu ddakiika ntono nnyo tujja kubiteekamu tugende nabyo emunyonyo. Ne mbagamba awo nno kale kati mukomawo temubyerabira kyate tujja kubyerabira nga omuntu omulamu ku ssaawa ezo 3-4 nemusiibula nange nenvuga neŋŋenda naye driver awe endowooza bwe baatugoberera ku ssaawa 9 ez'olweggulo tuba tuli mu meeting ng'akasimu kavuga nti oli waliwo embeera etali nki nungi, era ffenna ngeri gye tubeera awamu twafuna okutya ne tukapa mangu nnyo paka mu ddwaliro ogenda okutuukayo nga oli ali mu mbeera etali nnungi naye ng'omwana ye amaze okufa gw'azadde. Owulira wane wasemba obuvumu bwasooka ne butuula olw'okuba nti omwana yali amaze okufa nga buli omu ali mu maziga. Tetugamba kati katusabe omukulu ati kyatwala essaawa eziwerera ddala 4 ng'eddwaliro likyalwana okulaba nti obulamu bw'omukulu butereera, naye okuzaala nga bwe kuba omukama ng'omuze mirembe. Sirina bingi nja kwogera businga ku ebyo. Nja kwebaza nnyo abakungubazi mwenna, nja kwebaza nnyo abavudde ewala. Kale yembeera bwe yabadde bwetyo Olisha M, Mildred Namubiru Olivia nga bw'owulidde yafiiridde ku myaka 34 egy'obukulu. Yafudde azaala n'omwana we. Mbeera yabadde si nnyangu wadde n'akamu, era enteekateeka etambudde bulungi nnyo olw'ensonga abafamire balabudde bano aba content creator ababeera ku TikTok biki byonna ebyo bw'obanga video tebazirabye nnyo, era amasimu babadde nga basinga bagawambira ddala olw'ensonga abamu babeera bazze kutyoboola ddembe ly'abali mu mbeera y'okukungubaga. Kati bwe kyabadde bwe kito naye basoose balabula mu mbeera eyo nga bwe yatambudde, naye nga Olisha M embeera yadde si nnyangu. Omwaka oguwedde gwadde guwera mwaka gumu, gwadde gwakawera omwaka gumu nga yakamaliriza okwanjula. Kabale Bugonzi yayuguuma omwaka oguwedde, ate n'omwaka guno ayugumye nga w'amaziga. Mitawana myereere. Olisha M nze nakoma kwogera naye yali ku birthday yange, yaweereza ba mulongo ne bannyimbira akayimba nga bali mu studio bwe twakoma okuwuliziganya. Naye ng'embeera bwe yabadde bwetyo geega amatuufu nga bwe gaatambudde. Yakubako ennyimba nnyingi nnyo z'oyinza okuba ate ng'ojjukirako. Yakuba akayimba ne David Lutalo Gwenjagala, era ategeeza 2013 akayimba ke yatandika nako Gwenjagala. Akayimba ako yakayimba ne David Lutalo. David Lutalo yabaddewo, ndabyeko obutambi nga bagamba Lutalo nga tetwamulabye. Lutalo yabaddewo. Waliwo akayimba kayakuba ne Kalifaganaga, waliwo akayimba kayakuba ne Kentan Froso bakayita biwooma, Nvuga Kiralu, Ebirungo, Superlove n'endala nnyingi nnyo. Nebyonkoledde lwe luyimba lwo lwasembyeyo lwe yalonkinga ng'ali mu kwanjula. Embeera nga bwe yali bwetyo. Mitawana myereere tubasasiddeko nnyo abantu b'e Kabale Bugonzi.
embeera tebadde nnyangu naye katubasabire. Yalese abaana babiri, ono yabadde wa kusatu, mwana muwala bamutumya Aisha.